bonna tukomyewo wano tujja kwongera okulaba ate biki ebirala tuba tukwasaganya. Robert Mutebi katulabe ate side gyokedde wakedde watya enkya ya leero. Abali mu studio mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala nammwe abagenda maaso n'okulaba ssaawa zino so TV nammwe mbalamusizzaako ddala ku Omusunsuzi. Ebitundu bya Kampala n'emiriraano ebisinga obungi obudde bukeeredde olwaleero nga tebalina masannyalaze era teweekanga kuzuukuka gwa kyebase n'osanga nga nzikiza yokka yeri mu nju. Amasannyalaze gavuddeko mu nkuba efudembye mu kiro ekikeesezza olwaleero oba efudembye ng'obudde bugenda maaso n'okujja olunaku olwaleero. Wangi we tuyitidde nga mu bitundu eby'enjawulo babadde tebalina masanyalaze agagenze maaso n'okuvaako mu kiro ekikeesezza olwaleero era neno gye tuli Kakiri ate olaba nti ebitundu bitono ebirina amasanyalaze naye ate n'ekirala enkuba etonnye enguudo ziseeredde nnyo nnyini ddala. Eno gye tuli waliyo oluguudo ono olugenda e Masuuliita luno. Tuze mwe abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino nga mugenda mu bitundu ebyo connectinga ku Greater Luweero nga muyitire eno bategeeza nti enkuba bwetonya ennyo ate oluguudo olwo maaso gaalwo alugenda maaso n'okulabika nti lubomoka lugwamu ate n'amazzi ganjala. Mujjukire emyaka ng'ebiri emabega abantu abaafiira erudde eyo nga bagenda gye bali balaga ku luguudo olwo. Si lwekka olubomoka n'oluguudo oluva mu bitundu eby'ebulobo kusala okudda mu bitundu eby'ensangi embeera y'obudde bwekyuka ng'enkuba etandise okutonnya mu bungi awo ewali akaala akasalaawo akabridge akakatono kamanyi okugwamu era nako ne kakola obubenje. Ate ne mu bitundu eri maaso mu bitundu by'e Masuuliita nayo waliyo embeera bwetyo nti enkuba bwetonnya ennyo ate ebizibu bibeerayo biyitirivu nnyo. N'olwekyo nga program Omusunsuzi tubagamba nti enkuba bwe yeeyongera mubeere beegendereza nga mukozesa ebitundu naddala ebirina emyala egisala kubanga si bigumu wadde n'akatono. Ekiri eno kyekyo nga bw'okiraba eno tewali mugotteko gwa bidduka gw'oyinza kwogerako. Actually bw'oyogera ku Hoima Road ajjamu ayinza okuba nga atandikira mu bitundu biri ebya Naluvule okweyongerayo awo ku Yesu Amala Nansana n'oyitamu n'ogwa mu Lubigi era tulese jjamu eyo yatandise dda naye ate bw'ovaawo mu Naluvule okweyongerayo Akayonga Wakiso n'awalala eyo oyinza okulowooza nti ababeerayo ate bakolera mu kibuga Kampala oba oliawo bayinza okuba nga tebalina motoka za buyonjo nga basinga bakozesa motoka eza takisi kutwaliza awamu naye nga eno embeera bwetyo bweyimiridde wakakamunye enkuba yatonye ku nguudo obujamu obulaba ebiddugala byonna ebyakulukusiddwa naye nga Kakiri ateredde entende wamu n'oluguudo lwonna lwe tuyiseeko wabadde tewali buzibu bwonna okuggyako okwagala okulaga abantu ku nguudo zino eziva kuno ez'ettaka nti omukuba bw'etonnya nga bwe mwagirayo n'etonnya olunaku lumu 2-3 ng'egenda etonnya mubeere beegendereza nga mukozesa enguudo nga zino kubanga zibeera za bulabe amazzi gamanyi okwanjala wamu n'okusala. Embeera yeeyo abali mu studio gye twagadde okubatuusaako erudde eno era munzikirize tugenda kubanga tuddayo mugende maaso n'okuweereza ate naffe tugende maaso n'okufeffetta ebimu ku byatuleese eno ng'ogyeko kino kye tubalaga ssaawa zino. Sajja abo bayinza otubulirako bo embeera gye bawangaliramu twalengera Masaka ku Lwokutaano nga bo ssaawa bwezi tebaba beebase abo bwe buti baba batandise dda okuyirirwa bo embeera bagiraba batya y'ebyenfuna tuyinza okugamba nti eno babiseera ng'ewaabwe sabbuuni oba wa 13 tetumanyi batubulire bo ekonomi bagiraba batya okuva twagulirawo ddala mu mwezi guno. Kakiri Town Council bw'otunulamu katawuni kati ketulimu Kakiri olabira ddala enjawulo wakati muzeeyi njagala twogeremuko katono olabira ddala enjawulo eri wakati wa Kakiri ne Masaka nti bw'otuuka mu Kakiri nga bw'olaba kati olaba nti kyo kimudumuudu kyo weekiri wano nga bwogera maaso n'okulaba olaba ne movement y'emmotoka abantu taxi boda boda bugaali ate wamu n'abaana bagenda ku masomero ku nguudo kwonna kujjudde abaana. Simanyi mu Masaka oba mu tawuni mwennyini temuli ssomero lyonna kubanga otuukamu nga tulaba na muyizi yenna akutte ekitabo nga bwe kiri eno Kakiri bwe tuli olaba nti tawuni yo bwakedde naye ate bwakedde bawulira ng'enjogera bwegamba olaba nti waliwo obulamu obutonotono okufana obwogerageranya ne Masaka gye twali ku lunaku olwokutaano eno yo ate kyanjawulo yawulomukko. Semanyi naye kyemmanyi nti ebiri eri bye biri n'eno kubanga wano era kumpi tubeera nga abali mu Kampala embeera etunyigiriza lumu kamale kulaba ku musajja mukulu ono atambula n'akasanirizo obulungi kwefaako
okera kusanirira kaviiri yeso mukama wange kakati ko okakuumye ku myaka gyo mbali nokakuuma batugamba nti abakazi batambula n'ebintu bino obusanirizo oyinza n'okuba olina ne lipstick lipstick sigine byabakazi mukama wange kati gwe olina kikasanirizo naki sanirizo nakisumuluzo kyange n'emmira nayo neraba nensanira enviri zange eyo embeera Kakiri ebayisanga bwe tuyise eri saidi embeera naffe kitube Kakiri naffe embeera etuyisa bubi nnyo bintu bya bbeeyi amafuta ga bbeeyi sabuni mufunira ku mmeka kati mutwalo ssebo ekitole kya 2,500 kyewagulanga 1,000 kyenagulanga 1,000 kati kya 2,500 babagamba bati ati kivudde ku ntalo zino eziri egundi mujayita zino entalo eziri simanya baki bano abalwana bano mbeera biddemu katono nnyo abayukraine n'abachina mbeera bidde mukama wange naye abayukraine n'abalasha yes n'abalasha sabuni gyayita eyo bukijaka kyekireese obuzibu nebyatandika okulinyanga entalo tezinnaba bagamba temubabuuza tetuba na budde bubabuuza olutalo lwa wiikisi 2 bino birinye kumpi myezi wekiri kati mukyana abakuba bodaboda yo yeetaaga okunaaba okuwoza buli kimu tunaaba tunyigiriza embeera lwetunyiga naye era tulina onaaba tosobola nawanaaba wameka tujja mukuwa kuba tetulina kyakukola olina okunaaba sebo mukama wange ye embeera y'ebyokwerinda eri etya mu Kakiri obuzibu emisango n'ebirala muno mu Kakiri sekyuki eri ggulugulu kuba kati ffe twetolodde barakisi wano eri poliisi wano barakisi security yaffe yo terina tabbu no temuli Professor Gilbert Bukenya mukyamulabako sebo abaayo ku kitebe ky'ekikulu eyo ebuwanuka abaayo egaluga isewo ayitawo omundabira tweyanza nnyo tweyanzeege tuli Kakiri Muhammad Wamala ndowooza owulidde embeera ebazoganyanga naffe bwe tuzoganya erudde eyo bonna kye bayitamu kyekyo olikiriya bitambula bityo si bubiira bitambula webityo lwakwati embeera y'amafuta etuli bubi nnyo muganda wange akameze wakazi kyawera muganda tezikyawera akasente abantu tebakyatambula bakyalimu akatengo akaloko dawuni abantu bakyalimu akatengo kuba kati buno obudde zigenda okukona ssaawa emu kitundu ku 2 ate bane kasazi sukka ku ssaawa 2 kugenda mu ssaawa 3 abantu nga mu kibuga bakalidde nga temukyalimu wadde n'omuntu n'omu basigalamu eri embeera ya loko dawuni ya kafiyu muganda wange kyobola kati abantu kyobola abasinga kati buno obudde muganda wange ogenda ogamba nti nno obudde bw'emisana nti lekolemu okukola sente ziganye omulimu mungi ennaku zino kati abaana bali badda ku masomero buli muntu yena yetadde mu bodaboda buli omu abaana bali bagenda ku masomero nabo buli amala agamba bodaboda buli omu bodaboda kati muganda wange emiri etunyigiriza omulimu mungi nnyo kyogaba bwe twavudde mu lockdown abaana bangi basigadde bavuga bodaboda kati nnyo muganda wange kuba kati omwana yalinga mu P7 senior 1 senior 3 kati bonna bejumbidde mu bodaboda kati abantu kugamba gona nosanga oluusi abaana ku masomero tebakyagenda bonna bejumbidde mu bodaboda anti bagamba bodaboda mwe muli kasente anti gwe mulimu gutandikirwako muganda wange isebo tweyanziza abali mu studio n'abatulaba embeera mugiwulidde abaana bangi abali mu lockdown kati balumbagana bano mu bya bodaboda byebyo ebiri Kakiri ebyokwerinda byo batukakasizza nti biri ggulugulu kubanga wali waggulu we wali barakisi ate poliisi yiyaawo n'olwekyo hakuna muchezo sayidi eno Fedi Nabwire Muhammad Wamala ne Faruk Sesaz kujjako nga waliwo ekirala munzikirize mbasibulire wano.